abalabi ba Expo tubalamusizaako mwebale kubanga mugoberera enteekateeka nze omwana Soda ndi ne Abe olunaku lwaleero twegattiddwako Kayo Wisdom okusinziira Busuka Mayanja abeeko engeri gy'atemaatema ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ye mu ndaba ye. Kayo Wisdom musanyuse nate okuddamu okuwuliza. Yes, nsanyuse okuba n'omwana Soda ataakulira ku malwa gobanyiga mu kyogero nze Kayo Wisdom mutabani w'omulaalo sinzidde wano mu ssaza lya Ssaabasajja mu North America wane Canada nga buli kintu kyonna kya mulembe bannayuganda nsanyuse obbalaba n'obbawuliza. Kogambye nti oli mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka akkiriza nkujjukize nti ng'ennaku z'omwezi 26 ennaku 6 okuva kati abavubuka abeegattira mu kibiina kya ggwanga mujje bagenda kwekalakaasa bagende Mmengo nga baagala Ssaabasajja Kabaka oba mmwe eyo muli mu nteekateeka ki eyo? Ndi wamu nabo ffe twabadde wano n'emisinde gya Kabaka abantu tebaalabise kubanga wabaddewo bagenda bashaninga awe for the first time nalabye n'emipiira gy'ebika egigenda mu maaso ebyaddala kankubule Soda ensi yonna ekimanyi n'oba toli Muganda ti emipiira gy'ebika bya Buganda it's all inclusive n'oba toli Muganda naye lwakubanga kati tuli eno tulaba abantu beekaza oli lwakubanga alina kampuni zijja naye ng'ebisaawe bikalu tiketi bagabaza bwerera abantu baganya okujja. Twabadde wano Kristi wano mu Canada ng'emisinde abantu kegama bambi ng'osaasira n'abakulembeze ba Kabaka Foundation omukyala akulembera wano obwakabaka akiikira Kabaka wano naye ng'abantu ke kabonero kaabwe akalaga ak'obutali bumativu era ffe kye tulinda wano Canada tugenda kukolayo Maachi emu katono nnyo tugenda kukolayo Maachi emu yakwekalakasa nga twakikola mu Ottawa egenda kuba y'amaanyi egattibwako Abaganda n'abantu abatali mu Baganda nga bakulidde mu Buganda n'amikwano gya Buganda kubanga Obuganda okuba Omuganda is not all about the tribe enneeyisa na buli kimu. So tulinze waliwo kye tukyalinze tudde wano mu Toronto tulyoke twetooloole kye tusuubira tusobola okulumba lwakubanga embassy ya Namibia ne Canada eri somehow wala naye twagala kikola tukyabala tutoolako tugattako. So ekintu kiri nti nze neewuunya abakulembeze kati abali Mmengo abeekaza nga bataddeko gaalubindi n'amakooti ensi egenda balamula kubanga oli emanyi engeri buli wayambala gaalubindi alowooza mbu ffe tusobola zambala sobola okukulagako omanyi bagenze ne bagamba mbu gaalubindi mbw'oteeka gaalubindi kitegeeza otegeera nnyo kati naffe twaziguze twagala omusajja mulaga kaye temusobola kukkiriza ebigambo bya mukuumaddamula byabagamba nti Ssaabasajja yaddugala era ali mufuna bujjanjabi mukakkana kati gwe oba olaba oyo akyakuumaddamula oba akolera Museveni nze kankubuulire nze Munnayuganda eyasooka nga oyo ga yagambye yasooka n'agamba nti yagamba Bannayuganda nti Kabaka alwadde allergy nenvayo neŋŋamba abantu twalina mu COVID teri blogger I was the first person nali ne Kasuku twali ku Serena ne tukola video era eyo video yavaako kungoba ku BBS nze gwe basooka okugoba ku TV ya BBS ne CBS nga tebanagoba na Bob Wine nga tebanagoba na Mufumbiro. I was the first person nalina ku program every Friday nembaga bannaye mulindeeko ndi mwana wa medical doctor bakubano ba doctor abasomedde ku mulembe gwammwe tuli ku mama wange nti asomeddewa nembaga nakulira mu ddwaliro lya mama wange si clinic eddwaliro liriwe nabatya denezibu yalizimba kuyamba community ukagamba ngambira ebintu ebimu nina allergy nembagamba eyo si allergy teriyo muntu nze nina allergy nze ekimu ku biŋŋaana okuba e Uganda omwaka gwonna okugwako y'enfuufu mwe mwagimanyira munnange Soda naye kakati nze buli enfuufu twali tumanyi watamiwunyo n'odduka wakuba gavumenti n'ekutwala mbiro kakati kasita nabeerawo ekumala emyaka ng'etaano nga mmwe temusobola kwogera byenjogera kati oba nadduka tatubbye discussion for another day naye kanzira omanyi oyagala kumbuzaabuza nga ndi ku Kyakabaka simanyi oba okolera Katikkiro kansooke nzire ku Kyakatikkiro kubanga olaba oleetamu ebyo by'oŋŋamba abalabi bange aba Expo anti kati tukomawo wano mmalize ekyakabaka ssebo ne ŋŋamba abantu nina allergy teriyo allergy gwe kankunnyonnyole ffe abaana b'abasawo nkunnyonnyole teriyo allergy muntu gy'abeera nayo n'osusumbuka skin kati nenvaayo ne ŋŋamba abantu nti
mwawula obutwa obutta omuntu empolampola ne Alage ne mbagamba nti kabaka gwe nalabye yabadde nga Hussein Kyanjo. Hussein Kyanjo mwaba mujjuke yali MP wa Makindye ne bamuwa obutwa ng'ayogera akola ng'alwana n'omukka era baali bamutaddemu ekyuma. Ne mbagamba mutune video ya kabaka kubanga kabaka yagenda okujja mu bantu. Katikkiro yali takkiriza. That was the fact kye twakonfaminga. Yajja buzina kifuba ng'agamba n'okujja abantu bandabe. Kati n'atandika okubaka ebigambo yalabika bubi kyokka ate teyayogera naye nga ali bw'ati abakamuka ne mbagamba that is not Alage. Katikkiro n'avaayo n'ayogera n'agamba nti kabaka alina Alage w'ebimuli. Nembaga neba naye okujjako Abaganda nga basiru. Of course nze simanyiyo Baganda basiru. Ebimuli wongamba nti olina Alage w'ebimuli kale babijjewo katukambe kale kabaka alina Alage w'ebimuli bya Rose. Nga ebyo ebimuli bya Rose lwaki tebabijjawo. So that nze wetuba ne Alage bagamba oba ne Alage wa Kawoowo tokeekuba. Osegedde kati ate yavaayo n'atugamba mbw alina Alage w'ebimuli. Alage w'ebimuli kabaka omulambo ngamba otya nti musobola kujja bimuli mu maaso ge muleeta Alage. However nemba nnyonnyo ne mbagamba omuntu waaba ayubuka ekyo ekintu ky'okuyubuka waliwo obutwe bakuwa n'oba ng'ofa mpolampola ne bangoba ku BBS ne bangoba ku CBS. Tekyawaawaza nnyo maaso nendekera naye of course akugoba yakuwa ekkubo kinikalisa nampa contract nga buli appearance kusanyuka banjokya ate ku BBS twali tukolera kabaka nga tulowooza TV ya kabaka twakizula luvannyuma nga ya Katikkiro ne Freeman. Abantu ne bangoberera. Now tugenza owunzika nze nabagamba muntu ne Segirinya ne waba alina kansa oba alina obulwadde bwonna ne Segirinya alina ekintu ekyewuunyisa. Teriyo muntu ne waba siriimu oli n'atandika kuyubuka ekyo kirala. Gwe ngambe bulwadde kyobwo kubanga nze mbaddeko ne mikwano gyange ne baganda bange abalwadde toŋŋamba nti oli atandika okuyubuka ekyo tekiba kisipi. Segirinya kyonna ekimuluma kyegattibwako okuyubuka kati totandika okuyubuka obwo kika kya butwa bulala baba bumanyi buva na Russia nembinyonnyola ne munange abanvuma tugenza okuwuzika ng'ebyaddala batugamba nti do you know kikwatibwa n'ensonyi okwogera ti kabaka ali mu ddwaliro bulwadde b'emitwe kati batandise okibikkirira. Namibia Katikkiro yatandika okuvuma Lumbuye ne tusooka tusirika n'amuyita nti nno simanyi muloddokayo w'eggoma simanyi Lumbuye muloddokayo ne beevuma ne twawunzikanga Lumbuye yennyini agambye bannayuganda abali mu Germany bawandikire embassy ya Namibia. Buli muntu awandike buli omu yawandika kwali Lumbuye agambye genda ku Twitter simanyi kola bwoti nogawayi kampandike tomanya ne tuwandika abawandika good enough ziri government ezitali nga za Uganda ne baddamu ne baga it's true omuntu gwe mwogerako tumumanyi mu nsi yaffe mwali ne batuwa n'eddwaliro mwali okiwulira ate kana kafanika emiti akafuluma ate eyo gyali kabaka ayogera na bisolo baagala mujjayo nga takyamanyi bantu gwe ŋŋambe nti nno bamututte kabaka awummulemu ng'ali mu ntulege soda ekyo kijja mu bwongo bwo. Kabaka mbu bamugambye agenda awummule amale emyezi 4 ng'ayogera n'entulege ayogera na bibe kitegeeza oyo kabaka agenda kuvaayo ng'ayogera na bibe. Oli omusajja baagala mutta Mengo obwakabaka the last mission of that government kusanyawo obwo bwakabaka omusajja aganye okufa. Okiwulira ekintu ekyo gwe ŋŋambe nti gwe Katikkiro buli obwakabaka si bubwo nobeera ne pressure n'obwesibako. Muganda wa kabaka eyavuddeyo omukyala bamitaani bwe yayogeddeko ne bagamba naye mutabufu wa mutwe. Katikkiro n'abamengo mwe mulangirira nti oli mutabufu wa mutwe. Kati ebintu byonna ekiri fane Abaganda basirise mwe mutugamba yes okwekalakasa naye buli Muganda asirise bw'ati. Ekigendo kwagala yatutta abataka ewa President Yoweri Kaguta Museveni ng'asaba ssente basobole okugenda olaba ku Ssaabasajja n'eyo ennyontekke. Ebyo byonna bifu. Oyo Joyce si ye Joyce baagala Joyce Sebugwawo. Joyce Sebugwawo. Joyce Sebugwawo tomwesiganga. Asobola okubanga yakikoze ne bajja yes. Ate Museveni n'abajoogerayo
Museveni yaddidde mu ssako y'okuyamba abataka n'abawa miliyoni 2 beewole abataka ba Buganda. Museveni yakawa Eddie Kenzo biliyoni 13 mu ssako. Museveni yawa Eddie Kenzo we boogera olulimi. Eddie Kenzo ayogera olulimi lumu ne Museveni yamuwa biliyoni 10 hata yogera Luzungu. Eddie Kenzo tamanyi Luzungu, bonna boogera Olunyarwanda. Biliyoni 10 n'ezikubuulira nze omuntu ayogera Olunyarwanda nduwulira n'Olunyankole. Eddie Kenzo ayogera Olunyarwanda ne Museveni yamuwa biliyoni 13 ayogera Olunyarwanda nga ye. Abataka abajja aboogera Oluganda Museveni yawa miliyoni 2 agatazimba na room Kampala beewole interpreter. Kitegeeza Museveni agambye abataka woba oyagala okuwolayo emitwalo 3 sooka oleetayo emitwalo 10 mu ssako bakuwoleyo 3. Naye Eddie Kenzo we boogera Olunyarwanda lwe lumu yamuwa biliyoni 13 okumanya Museveni tayagala Baganda. Njagala soda manyi otegeera n'aleeta interpreter. Ebbanga lyonna Museveni abadde mu bantu ng'ayogera Oluganda. Bwe yasinkanya abantu abamu abakulembera Buganda, Museveni yaleese interpreter. Gwomanyi kyekitegeeza gwe soda ffe bulungi nga takubye embogo. Nedda soda baamu amagezi saagala obeere nga ba Pretend Nicole ka tuli ku by'amagezi. Toli ku discussion za simanya jaliwo da simanyi yakunamye yaleese ebbaawo alinga ekibe. Ezo si ze discussion ffe ze tubaako. Njagala kati I give you analysis. Omuntu gyatasobola kuwa mpuliriza. Museveni okuleeta abataka b'obwakabaka bwa Buganda, they are the pillars and the foundation of that kingdom. Museveni obaleeta n'ateekawo interpreter ababajoze ababagamba simanyi na lulimi lwammwe. Ye Obote kyeyakola, Obote bwe yali ng'ayogera ekigambo kabaka nga tasobola kyogera nti kabaka ng'agamba Kebeke Kebeke bw'atyo nga wakikola. Museveni yakizzeemu kuba Museveni is a student of Obote. Tosobola kuleeta abataka ba Buganda n'obalaga nti otaddewo interpreter. Yabadde abavumye Joyce Ssebuggwawo yaleese abataka babavume. Mwe soda simanyi oba oli wa ggwanga ki bw'oba oli Muganda soda anti kakati kyekyo munanga anti tubeeraliikirira buli atuyimirira mu maaso n'aba n'erinnya egganda kati olaba Mpuuga twamusabye amalalo g'abajjajja be banagakyaganya tugamba bugambi taata wange yali mugagga. Kati eyo ensonga y'abeene soda kankubuulire Abaganda we mutavaayo. Ngenda kugamba Kabaka agenda kufiira gy'afiira either today or tomorrow or the other day, slowly by slowly. Obwakabaka bwa Buganda bugenda kuba busaanyewo kubanga bagenda kuddamu ekintu kye baakola Chwa nti abazungu baalabanga Chwa omwana omuto bawangangusa Mwanga ne bamanya nti Chwa waddawo nga mwana muto waalivubukira n'atandika okwesalirawo. Tuli batumaze okubba Buganda wekyali mu agreement ya 1900 Basapolo Kaggwa ne bakola ki naye ate bo kye batuyamba baakuuma Chwa. Ono Katikkiro Peter Mayiga akulaga kwambala galubindi na kuvuma buli muntu. Yasooka n'atugamba Kabaka si mulwadde nti alina just ways allergy. Tugenze okuwunzika sodo kumanya Abaganda bali e Uganda muliko ekikyamu. Katikkiro yavumanga Lumbuye n'avuma buli muntu ng'atuga Kabaka si mulwadde mbw alina ways allergy. Twagenze okuwunzika ng'ekiwandiiko kigamba mbu Kabaka abadde mulwadde ne lwakubanga si muyinnyo ne ali Namibia yagenda kuwummulamu. Soda ogende Namibia mu Ntulege lwaki yagenda kale Durban Cape Town. Oyo Kabaka akulidde Bungereza yandigenze Cape Town nga wagendako mu St. Petersburg National Park nga wagendako ne mu kibuga kwa yakulira London. Naye omututte mu Ntulege agenda okuva mu Ntulege nga takyamanyi kwogera nga takyategeera. Kabaka wammwe bagenda mubattira nga mutunudde bwendi. Feka twogere ensi eri tulamula nti we twabeera ne platform Wisdom mwakola ki twayogera kikye mulina okukola Abaganda bwe munaabutika amatama bwe mutyo nga temulina kimukola. Obwakabaka bwa Buganda, that king of Buganda was the last resort, an obstacle eri Museveni obutabasalako mitwe mwe mugenda kulaba mwe soda. Oyo omusajja waafa mugenda kulaba bagenda bapamanga mukamwa. Oyo Museveni, that was the last gundi obstacle, last gundi of defense. Oyo Kabaka wa Buganda. Chobola oyogera ku Kabaka wa Buganda oyogera ku banna Uganda bonna yasobola okugamba ku Museveni. Museveni n'asibasibamu
Museveni gwasobola okukubira essimu n'atakwata mbulirayo kabaka yenna ali mu Uganda yo Kyabazinga Museveni asobola gwe Kyabazinga jangu wano najjanga adduka Kyabazinga yagamba yamuweerera nako n'akolako mu ministries ze era yali omutesiteeso ow'omukolo gw'embaga ye so yayinza obutajjemba anti byebyo ebyobussiru bw'oŋŋambe nti nno kati olwo mbumbuki ogolaba ekyo kijja a king to work under mukopi yakulira Tanzania simanyi yava buwa yewe yakolera mu ministry yali talinafuuka kabaka agenza ofuuka Kyabazinga recently waneno we baamulondera naye wali yali kyennyonnyodde nti kabaka Museveni buli watunira Kyabazinga amunyooma yamukozesaako amunyooma amanyi ono yali mukozi wange kyovola Museveni yayombako nga kabaka amaze emyaka 2 takwata simu ye Kyabazinga asobola takwata simu ya Museveni ng'amukubidde semanye siyinza gamba kyenkunnyonnyodde ate ng'agigaana ddi oyagala amuggyeko Export TV to the world.